Ane. Oi, Roni. Papo, abantu bakeko nyakaka abantu banema. E problem yende arenze ne motoka. Anda kutani moko jirege. Nange banja chwa gazo kudamo kabe. Sina kolira kwenda Wale maneno ya kendo ita mtu yene depo. Aino bane kadi mbira ko eh. Why? Pola Roni, I know bane kadi. Eh? Yes, we're talking about alien skin asimbudde waka naye nga abaana baita ba Subaru family Uganda Kampala basobodde okubanga bamujje waka agenda kukola kye drive oba dry run drive ng'ayita mu kibuga Kampala olunaku lwaleero lwa Freedom City akkirizagana Subaru family embeera gye bali muli eyo basobodde okubanga beegatta ku mwana mulezi alien skin Iwo we twogerera alien skin yes asimbudde convoy esimbudde yes embeera yennyini alien skin wetwogerera wano asimbudde okwolekera gye alaga nakawana mu kibuga wetwogerera wano alien skin kiddamu alien skin convoy ya alien skin esazeeko yes alien skin achankalanyiza kibuga Kampala wetwogerera CEO Fangon Forest Export Fangon Forest alien skin why yes, traffic jam. Ekibuga kikyanganye Makindi nga alien skin asazeewo ayolekera ku kifo eky'olunaku olwaleero ekiragirwa nga Freedom City mwagenda okukubira omuziki back to back olunaku lwaleero ku Freedom City wetwogera alien skin alina be Subaru family anoleddwako kiragenda okuba nti atalaga ekibuga amale adde ku kye bayita Freedom City akkirizagana embeera bwetyo bweri mu kibuga Makindi wano kikyakudde era kikyatinda
Yes, wetwogerera wano kibuga Makindye ekikyankalanye era akayogaana n'okutunuulira empeera ng'ekyetunuulira akkirizagaana show yaffe okuva wano ate sigala ku mukutu ate kutwala ku Freedom City. Ronnie, I know about the card. Yeah?
Yes, wetwogerera wano Alien Skin asimbudde waka naye nga abaana bayita ba Subaru Family Uganda Kampala basobodde okubanga bamugye waka agenda kukola kye bayita drive oba dry run drive ng'ayita mu kibuga Kampala olunaku lwaleero lwa Freedom City akkirizagaana Subaru Family embeera gye bali muli eyo basobodde okubanga beegatta ku mwana mulenzi Alien Skin. Iwo wetwogerera Alien Skin asimbudde, convoy esimbudde.